Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Dendake Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tosubwa Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Saawa ya bunkenke eno nsi itaano katubagiro kennyini ngazina n'ow'enkufu okwekkanya kukwo n'okunyumirwa kukwo obubalagaze n'obugigi bw'abano abasaalimbidde mu mbuga ya Sseddugge. Yes, nkwaniriza njagala kubanga nkobaza omulabi wa Lugonvu's Show gyesinzira okubeera ng'otulaba abali munda mu ggwanga erya Uganda nammwe abali wabweru wa Uganda mbaniriza mu Sseddugge 2022 kyapa kya ttaka enegenda okubeera nkanze Ssentongo Frederick Lugonvu njagala kubanga mbebaza abali mu bitundu ebitali bimu abali mu mawanga ag'enjawulo twabagambirawo nti kasita tutandika Sseddugge 2022 emirimu gikole misana kasita zikona ssaawa 3 ez'ekiro omanya tewali nteekateeka ndala yonna okuggyako Sseddugge 2022 twagala okumanya ani agenda okuba nga akwata ekisooka ani agenda okubeera nga akwata ekyokubiri ani agenda okuba nga akwata ekyokusatu. Eno ye round ey'okubiri oba sizoni ey'okubiri twalina Sseddugge 2021 katulina Sseddugge 2022 twagala okumanya Bwanika John yali Sseddugge wa 2021 ani agenda okubeera Sseddugge owa 2022 tugenda kufunayo omukyala oba agenda kusigala nga mwami yakulembedde nzikiriza okuba nti omutwe gwo gugenda okuba nga gukweyimirira. Olunaku olwaliro kutongoza Sseddugge 2022 mu butongole naye nga mu kumutongoza mu butongole tewali kirala kyonna okujjako okubalungamya bwe bigenda okutambula mu kaseera ke kamu okubategeeza omuwanguzi agenda kubanga afuna kirabo ki, akwata ekyokubiri afuna kirabo ki, akwata ekyokusatu afuna kirabo ki, bigenda kutambula bitya. Ebbanga lya nnaku 30 tugenda tutandika mu butongole ng'ennaku z'omwezi ejja kubeera 4 omwezi ogwa Desemba ejja kubeera balaza Mande. Tujja kumaliriza ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogwa Desemba tugenda okumanyira ni agenda okuba nga afuna ekyapa ky'ettaka ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogwa Desemba lwe tugenda okumanya ni agenda okubeera Sseddugge 2022. Naye nga byonna mu byonna nga bwe nkutegeezezza nga sinnabagenda wala sinnabakunnyonnyola baani bavujjirizi baffe sinnabakwogera ani ali mu kiruwa ekigenda okutambula kitya birabo ki ebiriwo nja kusooka okwaniriza omuteesiteesi w'enteekateeka zino zonna akagezi munyo okubanga guyinza okubeera nga gubadde mutono naye waliwo omukulu bamuyita Abusi Mwogerere muzzukulu wa Ndogwa omugave yabadde mabega w'enteekateeka zonna ye payoniya w'enteekateeka zino z'olaba buli woozirengera noziwulira omukulu andi mu maaso yoyo mumujjukira nnyo ku Radio Simba empologoma ey'eddembe y'omu ku baatandika engule era byonna gye mulaba buli muntu akola ekintu ekiringa kino y'empologoma ebadde mabega wa byonna. Ebibuuzo ebigenda okubabuuzibwa si byange buli ky'owulira nga kizibu totya nze tya Abusi Mwogerere yabiseetinze ogwange kirabo okulaba nga kituuka ku muwanguzi n'okulaba nga enteekateeka zitambula bulungi. Abusi Mwogerere nja kusaba akwate omuzindaalo asooke atubuuzeeko ate awo tujja kulaba ki ekigenda okuba nga kiddako olunaku olwo naye nga mbaaniriza ne ssekwaniriza yenna era nga sinnabakwaniriza Abusi Mwogerere muganda ng'ali mu byuma ojja kusooka abantu bange obampereyo akadoodi ka seconds nga 5 6 7 katuggyemu empewo tutandikirawo olwaleero. Webale nnyo webalire ddala Hajis Abusi Mwogerere tukwaniriza. Nsanyuse maaso ebisigi bisamba ndege neesiimye okubanga ndi omu ku abo abali emabega wa Sseddugge 2021-2022.
abavunkanyi sanyuso balaba muli beesiimi abavujjirizi mwebali nnyo mwebalire ddala ab'omu byuma nammwe omulimo mukola makula abavunkanyi mwesuneko kubanga mugenda kulabikira ku mitimbagano nga mukola ebyamakulu abamu balabikira ku mitimbagano nga boolesa makugunyu naye mmwe mugenda kubanga mwolesa bwogi bwa bwongo mwekubireko mbugalo bwanika John kati landlord awedde emirimu obwa landlord yabujja mu kubeera Sseddugge nammwe omukumwe agenda kubeera Sseddugge ate mwattu bye bansuniddeko wano nti buli agenda okwetaba mu Sseddugge 2022 tagenda kusigala kyekimu bali wano beeteeseteese okubayiwamu ebirabo ebikambwe mukulu Frederick Lugonvu ebintu byonna ajja byanjula nga bigenda okutambula kaakati olunaku olwaleero tugenda kutongoza Sseddugge 2022 okutongoza kitegeeza ki tugenda kutegeera abavunkanyi mu butongole tugenda kutegeera ennambika yaabwe oba engeri gye bagenda okulippaganamu ani agenda okubeera naani ani agenda okubeera naani kya lunaku lwaleero bwe kiggwa tubavunkanye bwe kiggwa tumanye asinze ekyo bwe kinaggwa ate tuddemu tubalippaganye tutegeere nti ku mulundi ogunaddirira oba ku mutendera ogunaddirira ani anaakwata ani babagambye nti weze naawerera ennaku z'omwezi 3 mu lumu nga Sseddugge ategeereddwa ebigambo ndowooza bigenda kuba bitono kubanga enkuba yetutaataganyizza naye ng'ate bawanuuza nti awagwa enkuba tewatera kugwanjala era bw'ebeera mbaga enkuba n'egitonnyamu baga nti oyo ajja kuba Nnaalongo n'olwekyo twesuneko nti enkuba yasoose netutaataaganya naye ate tweyagale nti byonna gibadde mikisa webale nnyo webalire ddala Haji Abu Simwogerere obugalo bw'amaanyi okubewa Haji Abu Simwogerere wetubanga twogera ku basajja ab'ensonga mu midiya abasajja abagunjawo ekigambo akakyagera yali Haji Abu Simwogerere ne mukulu we omugenzi Kyagera Musisi ndowooza muwulira abasajja be tuli nabo mu nsonga za Sseddugge 2022 wetubanga twogera ku basajja nga Bawaguma Kisuule Haji Abu Simwogerere ye mutendesi bwetubanga twogera ku basajja nga ba Ssentongo Frederick Lugonvu Haji Abu Simwogerere ye mutendesi n'abalinga abo ababadde ab'ensonga mu ggwanga Uganda nja kusaba buli alina essimu ajja gissa mu silent okubeera abagunjufu ku nteekateeka nga zino kibeera kya buli az'amaanyi okusooka okubatemeratemera baani abali mu luvunkana mu nnaku 30 naye nga sibanjulidde bali mabega wa nteekateeka zino njogera ku bavujjirizi emmeeza yonna gy'olaba etudde wano okuggyako nze Kamwa Koogera ne Haji Abu Simwogerere naye abasigadde bonna bavujjirizi ate nga n'abamu tebasobodde kutwegattako ndowooza omanya amaanyi g'ensonga era kye natandikiddeko nti buli ali wano agenda kuvaawo nga muwanguzi okusookera ddala nja kusaba munneegatteko tubeere nga tusiima ne Ssekusiima yenna omuvujjirizi omukulu eyatuwadde ekyapa ky'ettaka ku mulundi guno si mulala ye Hillview Academy Matanga Hillview Academy Matanga yagambye nti ku lw'enteekateeka za Lugonvizi Show n'enteekateeka za Sseddugge 2022 bagenda kutuwa ekyapa ky'ettaka fuuti 5 ku 10 atamanyi maanyi ga 5 ku 10 ozimbako amaka ago n'ossaako n'emizigo gy'abapangisa era bano abagamba nti saagala landlord kunsemberera ng'omuga nti ng'ozimba eyiyo Hillview Academy Matanga ssomero lya primary liggulawo omwaka ogujja 2022 era okuwandiisa abayizi kutandika mwezi ogwa Desemba guno gwennyini naye nga okuyingira January yenna tujja kubeera ku Hillview Academy Matanga lisangibwa mu kibuga Masaka mu Masaka City liri ku nsalo ya Masaka ne Kalungu abamanyi ku Masaka Road obayite Butende
kukona abeera Butende ku ddyo yabeera Matanga waggulu awo kulidde ekinyerere ewa Mathias Walukagga awo wokwata era abamu ku ambassadors ba Hillview Academy Matanga twali tulina okubeerako naye wano olwaliro naye olw'emirimu egiteebereka tasobodde kutwegattako yessa Mathias Walukagga ye mutembeesi w'essomero eryo omukulu ate nga nze omukwabo era bw'obanga olina kye weetaaga okumanya ku Hillview Academy Matanga nange ndi ambassador era kambategeereze wano akaama aka Hillview Academy Matanga bangi babadde babuuza nti bagenda kukola batya okuwandiisa abazzisi ku essomero lya primary lya Kisulo kyokka okuva ku primary esooka okutuuka ku primary ey'omusanvu naye olw'ennono gye baliko okuwandiisa abayizi bakoma ku kibiina kyakuna balina ennono nti omwana ow'ekibiina ekyokutaano be balina okuba nga be bamusuumusizza ow'ekibiina ekyomukaaga be balina okuba nga be bamusuumusizza n'ow'ekibiina ekyomusanvu ebyo ebibiina ye haya eya primary ebikola ensonga naye ng'ebisale bya birungi ssomero lya Kisulo liri ku musingi gwa Bwakabaka n'omusingi ogw'eddiini n'olwekyo mumanya nti ssomero lya mulembe era ensonga lwaki tutambudde nabo buli kampuni gye tutambudde nayo olunaku olwaliro ya nsonga ate nga tumaze kugyesiga nga naye bw'ogyesiga egenda kuwa kye weetaaga ebisale byabwe bambagulizaako dda ne bantegeeza nti omwana ekisulo tagenda na mufaliso tagenda na baafu tagenda na kadomola ebyo byakoma dda ebisale asasula akakadde kamu n'emitwalo 5 byonna biri okwo apeeta gwe twatwalanga ku Hillview tomutwalayo empengereze twatwalanga ku Hillview tozitwalayo byonna omwana abisanga ku ssomero ku kakadde kamu n'emitwalo 5 taamu nnamba ng'asoma njagala kwebaza bannaffe ba Lubwama Local Poultry Breeders bano bo batukoledde obulungi obutali butono nga bwe mbategeeza nti Hillview etuwadde ekyapa ky'ettaka ate ba Lubwama Local Poultry Breeders bagambye nti omuvvunkanya akwata ekifo ekyokusatu kati awo bw'obanga ekyapa ky'ettaka kikulemye ng'ojjeeno ku ky'owookusatu ba Lubwama Local Poultry Breeders ne bagamba nti bagenda mu olubaati lwa terefayina kw'onaalabiranga yinki 32 ng'olaba bulungi era tuli nabo wano olunaku olwaliro tebaakomye awo bannaffe ba High Energy Electricals bano bakugu mu bya sola n'amasannyalaze gano okuwayalinga n'ebiringa ebyo ne bagamba nti omuvvunkanya n'akwata ekyokubiri bagenda kumuwa olubaati lwa sola ne sisitimu yonna yakakadde kamu n'emitwalo 7 tebagenda kubanga bakuwa sola ne sisitimu yonna y'amatala 15 gye bagenda okuwa bagikuwa yalingira bakuleko oyaka bw'oba tonnazimba ng'oli mu namba 2 ng'ogitwala ewa maama oba bagikuwa yalingira abo ba High Energy Electricals be batukoze obulungi obutali butono njagala kwebaza Malakai Ecology abo bo tebakomye okubanga batusenzezza okumala ebbanga lya mwezi mulamba tuli mu nkambi eya Sseddugge 2022 tewali ava wano okuva wano nga tugenze mu finals eza 2022 nga tutegedde ani Sseddugge abo batusenzezza bagenda tuliisa bagenda tunywesa ate nga abavvunkanya abasatu abanaasembayo bagenda kubasuzanga balangira n'abambejja mu kiriri kya fuuti 19 era bankubye akaama ne baŋŋamba nti oli wa ddembe bw'ogamba nti empewo ejja kunfuuwa nnyo nga bakwasa ekisumuluzo kyo ng'oyingiza gw'oyagala owwo oba muganda wo oba sengawo munyumire ku bulamu bwa Malakayi oba baabawo mubeereko awo tebakuyinaako buzibu naye ng'abavvunkanya abasatu abanaasembayo abagenda ku finals bajja kusuzibwa ku Malakai Ecology kyekino ekifo ekyomulembe obeera tomanyi Uganda obeera tomanyi Kampala mbadde njogera ne Haji Abusi mwogere naga naye owaayi bino ebifo mwe biri mu Kampala wano era nzikiriza nti nammwe abazze wano nga gwe mulundi ogusoose mutidde Malakai Ecology tetwanyumirwa dde obulamu njagala kubeebaza mu ngeri y'enjawulo munzikirize nebaze Focus Construction bano bali mu byakuzimba batukoze obulungi obutali butono bavugiridde n'omusimbi omusajja okugenda okutuyamba okututambuza ku nteekateeka eno nga bolaba production abakozi abagenda okubeera emabega n'abalinga abo Focus Construction etusizeemu ensimbi obukadde bw'eza Uganda 2 beddu
abo bali mu byakuzimba. Njagala okwebaza CS abano ba CS events ate nga bali mu CS School of Beauty bayigiriza ngambye beauty byonna bye mwanti bova mu kudecorate nga ngofuka beautiful. Bano bayigiriza okutimba ku mikolo, okulabirira abagole n'ebiringa ebyo. Bano bagambye nti omukyala anakwata ekisooka mu bakyala bagenda muwe emitwalo 30. Tebakomye ku mitwalo 3, bamuwadde full scholarship okusoma kwa bwereere. Bagenda kumuyigiriza okutimba ku mikolo, okuyooyoota abagole na buli kimu. Eyo no twagenza okubala mu budget gye batuwadde ngeri mu bukadde 7. Omukyala anaasemba okuvaamu. Ndowooza owulidde bulungi. Ne baga nti gwe ne bw'oba ng'owulira nga oyina emirimu ebirala gyekutwala ng'oleeta kagandako nga bakayigiriza. Njagala kwebaza bannaffe abawandege ya Imaging Center, Dr. Aida Nasolo. Ono yagambye nti omukyala anaasemba okuva mu luvunkana luno amuwadde essimu seeriza smartphone bw'anaabanga asomesa emisomo gye ku Lugonvizi Show ng'omulabira ku TV engazi obulungi ey'essimu. Era oyo ye mukyala anaasemba okuvaamu. Kimpadde essanyu baganda bange mujja kuntunuulizako ku bavunkanyi baffe. Kimpadde essanyu nti balimu 2 era oli waddemba okuwera nti nviira ku ssimu, nviira ku 3, nviira nga mmwe abakyala. Njagala kwebaza bano ate be bannantameggwa twatambula nabo oluvunkana oluwedde, baatukola obulungi obutali butono, be ba OLW'OKUTANO hardware. Bano basangibwa Katende Namutamala. Ezimu ku nteekateeka z'olaba wano ziri mu maaso gaabwe be bazibaddemu. OLW'OKUTANO hardware yatuwadde obukadde bw'ensimbi za Uganda 4,700 ezikoze ku nteekateeka. Era ba representatives bajja kweyogerera okwongera tukakasa oba bakoma kweno oba nejja banatambula naffe. Njagala kwebaza tiimu abalabi ba Lugonvizi Show. Bo bano beekolamu omulimu gwa nkulaakulana, si kunyumya na kulagama kudde nga Hajabu Simwogerere ge yayogedde. Beerondobamu engeri gye baali bagoberera ne beekolamu ekibiina eky'abalabi ba Lugonvizi Show konko. Bali mu mawanga ga njawulo, abamu bali mu Uganda, abamu bali wabweru wa Uganda, abamu bali mu mawanga ga Buwarabu, ate abandi bali mu mawanga ag'Abazungu. Abo bo ne beekolamu omulimu gwabwe nga ttiimu Lugonvizi Show. Naye nga ttiimu Lugonvizi Show si WhatsApp group nti nange nteekaamu, bo beekolamu akakundi kaabwe. Bano baatukoze obulungi obutali butono. Bali ani naani mbadde njagala mbakumenyere. Kuliko Ambassador Naudo Morin, oyo ye Ambassador wa Lugonvizi Show mu mawanga gonna ge tuyina. Lugonvizi Show etuuka mu mawanga 78 ku lwaliro. Naudo Morin ye Ambassador wa Lugonvizi Show omukulu. Kuliko omukulu Sseddugge Abel ye Ambassador wa Sseddugge ebweru wa Uganda. Ate era mu kaseera ke kamu ye Ambassador wa Hillview Academy Matanga ebweru wa Uganda. Tulinako Mwanyinaze Sala Mugerwa, oyo mukuba ambassadors. Tulinako mama wange Namatovu Joyce, kuliko mulongo Nakato Agnes, omukyala mukwano gwange ennyo, mukyala Sise Nalunkuuma bamukazaako kaliddalu. Kuliko mama wange omuwombeefu Najjuma Farida, ne tubaako ne bafaananya erinnya mukwano gwange Fanfe Farida binti Yunus. Ne kubaako omukyala Nansumba Sala, oyo bw'omujja ku Lugonvizi Show waakiri aliko emirimu. Ne kubaako muganda wange muto wange Sebunya Robert, omu ku baami b'enkyalabye abakkakkamu, kwoteka ne birigenda Maureen naye ali okwo. N'agamba nti ku lubaati lwa sola aba high energy lwe bagenda okuwakuta ekyokubiri. Bw'okwata ekyokubiri togenda kukoma ku lubaati lwa sola, bakuwereddeko emitwalo 50. Okujjako nga ninga eyeerabidde nyina gwendeseeyo be bavujjirizi abakyali ku mmeeza olunaku olwaleero. Be tukyalina abatambudde naffe mu nteekateeka era nzikiriza nti buli omu bw'otavaawo na kyapa kya ttaka ogenda na solar system. Bw'otagenda na solar system
ogenda na simu, bw'otagenda na simu ogenda na scholarship, bw'otagenda na scholarship ogenda na TV, bw'otagenda n'ebyo n'ebyenjawulo bye bajja okutulungamya oba oliawo. N'ensimbi enkalu ndaba nga zivuluuja buvuluuja mu Sseddugge 2022. Nja kusaba abavujjirizi baffe ndowooza nga tunaba kwanjula baani ba Sseddugge naye okubatemeramu akatono. Nja kusooka okwetondera abatulaba. Oyinza okuba ng'olina omuntu ogwo wasindika naye nga tomulaba kuba n'abali wano olwaleero. Si nti teyatuuka, yatuuka naye olwakasengejja Hajjabu simwogerereke yataddewo kaabadde kazibu, era nja kusaba n'engalo ez'omwanguka mwekubire mu ngalo abali wano olwaleero. Yatuusa akaseera nanga nti waakiri okubivaamu okole amanyanga go nga mugamba waakiri twala abantu 35 n'agamba nti bonna okusinzira ku bwonda ze sibalaba munsa, era abaayiseewo be bali wano. Ku bantu 62 twasobodde okusoma abantu 21 naye ne tujja twesanga ng'ate waliwo abamu abalina akanyomera akabakugira nga kyebakwata. Mu kubakwata nga n'omu ku bo yali atuuse ku fayino za Sseddugge 2021, ekitegeeza yabadde alina okuwandulwa. Ku bantu 62 ne tusigaza abantu 18 bokka be tugenda okutambula nabo mu Sseddugge 2022. Twabadde tufunye omukisa mu Sseddugge awedde twalinamu omukyalo omu abasinga gwe bayita Naddugge. Omukyalo oyo amawulire ge nategeddeko nti eyigenda oba yamaze okutikkirwa, yafuna sikaala n'asoma ku aliko mobuzi YMCA, n'asoma ku YMCA, era omwaka guno okuva mu Sseddugge awedde paka mwono takyali oli. Sseddugge yamukyusa, era nzikiriza nti maaso awo ajja kujja ayongere okwebaza ennyumba ya Sseddugge. Twalinamu omu naye ku mulundi guno twabadde n'abakyala 9, okwabadde n'omukyala yazzenga wa myaka 11 oba gw'onaagamba nti omuwala, naye olwabadde okumubuuza nti obimanyi nti mbimanyi, ani akulira oluvuganya gavumenti mu palamenti y'eggwanga, n'agamba nti Honorable Kyagulanyi, nenga nti nkuwadde omutwalo naye dde ewaka nga muto. N'olwekyo ku bakyala 9 be twabadde nabo twasigazzaako abakyala 2. Sinze nabasigaza, Hajjabu simwogerere ye yabasigazza. Enteekateeka zonna ez'ekikugu eziri tekiniko Hajjabu simwogerere yazikulembeddemu. Ogwange gwe guno ogw'okungulu. N'olwekyo abantu be tuyina tujja kubanga tubayita mu maaso awo okakasa nti nga bwe tubayina wano nabo bwe bali. Naye nja kusaba munzikirize ntandikire ku bannaffe aba BULILWA local poultry breeders. Ennaku zino bayongerako obukugu, baava mu kulunda obulunzi ne bayingira n'okulima emmwanyi, ne bayingira n'okulima ekitooke, era ewaabwe tebagula mmere, ne babeera n'omukolo gw'abantu 3,000 balina olusuku olusobola okubaliisa abagenyi baabwe. N'olwekyo bwe tusandika okubeekwata ne tutambula nabo bajja kukyusa endaba yaffe. Nja kusaba ku ttiimu ya BULILWA abavunkanye tugenda kubanga tulina eddakiika 2 oba obutawera okwennyonnyolako, ate abatulaba n'abavunkanyi basobole okuba nga batutegeera. Naye nga abavujjirizi kantandikire ewa ttiimu Lubwama. Beyanziza omutesitesi, ndi musanyufu nnyo okubeera nga ndi wano n'omulundi guno. Nga ffe BULILWA tuli basanyufu nnyo kubanga ekintu kino nyo kyemuteeseteese abateesiteesi kinyongedde obuvumu n'amaanyi mu biki bye tukola.
kubanga abantu kano kagenda eri batesitesi abavunkanyi nti abantu bakozesa obwongo bungi ng'oli ayagala kumenya luggi. Tewali muntu mu kintu kyonna kye tukola atakozesa bwongo. Omuntu ng'agenda okumenya oluggi amanyi gye ngenda okumenya wabeerayo ekkufulu engumu, n'akozesa obwongo okunoonya ebyo byonna ebiggula ekkufulu engumu. So nammwe twagala mukozesa obwongo mu bugaziye obeere ng'osobola otuuka ku kyapa ky'ettaka. Wano teweetaagisa kati, teweetaaga jjajja, teweetaaga ki kyonna. Totawaana kutwala bwongo olowooze musawo ki oyo agenda okumpisa mu lino ejjengo. Weetaaga bwongo obugaziye omanye ojja kusobola okutuuka ku kyapa ate ojja kusobola okubeera obulungi mu nsi muno, kubanga abantu bonna abalinako we batuuse tukozesa bwongo, n'ogaziya obwongo n'obeera ng'otuuka ku ki kwekyo. So abavunkanyi nyagala mugaziya obwongo osobole okuvaawo n'essanyu mu bulamu ate likutwale ku siteepu ekola ki eddako. Nyongera okwebaza abateesiteesi. Omuntu okuteekateeka ekintu nga kino gojje ogaziya obwongo owangule abeera alina okwagaliza mu mutima gwe. So neeyongera okwebaza abateesiteesi okubeera nga tulina omutima ogwo oba mulina omutima ogwo ogw'okubeera nga twagaliza. So twagala Mukama atugulirawo amakubo amalungi tubeere nga tweyongera okugaziwa, twongere ate okubeera nga twongeramu ekisinga ekyo abantu babeere nga bakulaakulana. Sijja kubeera mwogezi wa lunaku, wabula nina gwe nayise naye kamu bubiri naye anaagamba omusajja yandiddeko empanga ti abamanyi omukwano omwebale naye bazannya abaami abatambula ne bakyala baabwe. Mukyala Lubwama tukwaniriza abanaye mwannyinaze Ssentongo, nyongera okwebaza enteekateeka eno si ntono. Bangi balemeddwa okukola kyokola ate nga balina obusobozi bungi. Bangi balemeddwa okubeera nga Lugonvizi Show. Ffe tokomye mu kubeera nti nno ojjayo abavubuka bano abali mu Sseddugge, wabula naffe ng'abavugiriza otukoledde kinene. Tulowooza nti twandikoze ekisinga era enteekateeka yaffe ekyali ngazi. Katusooke tugende n'ekiriwo kubanga mutufunziza wano endaba abakyala nga ndaba oba tugize kityono nga ndaba abakyala bano oba abannaye tukoze. Njagala nnyo abakyala mu bulamu bwange naddala abo abavuddeyo okulaga nti bamaanyi. Era abakyala bali mu Sseddugge ono muli babiri, luli twalina omu. Tulowooza nti ku luno agenda okuba omuwanguzi agenda kuba mukyala. Bannange bw'aba omukyala tulowooza nti ku TV tusobola n'okwongerako ey'okubiri. Wangi? Ku TV twongerako ey'okubiri. Kiddemu okitereeze bulungi. Ku TV twongerako ey'okubiri singa mukyala. Omukyala bw'obeera nga gwawangudde bagenda kwongererako TV ey'okubiri. Kuba ndaba nga kyekisaana. Eno esooka yo twagitumiza degenda kuva China butereevu. Reginium Electronics twagiwadde tuleetere TV esinga okuba ennene. Simanyi oba 32 naye esinga okuba ennene gye twetaaga. Aweesukkawo. Omuntu oyo agende nayo. Kubanga ate twebaza abalabi ba Lugonvizi Show. Bannange mwebale kubanga muteekamu amaanyi mu kulaba show eno. Mwongere okubanga mugiwa vibe. Kubanga yeyokka nze gye ndowooza nga nze mukyala Lubwama ne Balubwama okutwaliza awamu egenda okujja mu bwavu, egenda okubanga ekulaga ebyenkulaakulana byokka. Lugonvu tweyanze getugenda kuvugirira Sseddugge ono paka nga bwe twasuubiza. Obugalo bw'amaanyi obusinga ku obwo mu bannaffe ba Lubwama Local Agro Enterprises Limited. Luli twali ba Lubwama Local Poultry Breeders. Yeah. Twali mu business name. Twagejja oluvannyuma lw'okwegatta ku Lugonvizi Show. Tufunye vibe nene. Fere tumanyi kye tuyinza kuwa Lugonvizi Show ne Lugonvu ng'omuntu wabula tulowooza nti Katonda yekka yasinga yamanye ekinene ekimugwanira. Twagejja ne tufuuka kampani jjudde. Twali mu nkoko zokka mu biseera biri nga tulowooza oba abantu baffe zokka ze bayinza okutegeera ne balunda ne bafuna ssente. Naye oluvannyuma lw'okwegatta ku Lugonvu naffe ne tugaziya obwongo nga bwe twagala mukole kaakati. Twagattako okulimira abantu baffe emmwanyi. Abantu abali ebweru tubalimidde emmwanyi ku mataka ge baguze wano. Tubalimidde ebitooke, tubateereddeko enkoko. Ne tugaziwa nabo ne bafunamu kubanga byonna
tulowooza nti Lugonvuzi Show yebikoze. Tweyanzege balubwama Local Agro Enterprises Limited. Tujja kugenda bano bo kyembamanyiiko bakugumu kuwayalinga amasanyalaze ba high energy electricals. Ojja kubasanga Nansana ku Nansana Business Center ku side ya police eri ku mukono gwa ddyo, bali ku mukono gwa kkono. Bw'obanga ova Kampala ng'ogenda Nansana osooka ku Nansana Business Center n'olyoka otuuka ku police, bali opposite kitebe kya municipal ey'e Nansana. Beba High Energy Electricals Limited bagenda kubanga nabo ate kojja wange ayongera okutulungamya tulabe bwe kigenda okutambula olwaleero. Tubaniriza mwenna abaze okwetaba mu Sseddugge 2022 era nyongera okwaniriza bannadugge ne Basseddugge. Nze ekirowoozo kyange oba okuteesa kwange eri abo bonna abakyetabyemu ku kintu kyakwekikiririzaamu. Bw'obanga wavuddemu abo bonna era n'osengejjebwa mu abo bonna ababadde beetabye oba ababadde balaze interest mu Sseddugge, n'obeera nga gwe omu ku baayiseemu wekkiririzemu nti osobola, ne bw'oba oyina akwogerera oba ne bw'oba oyina akumalamu maanyi, gweraga nti kyewazze okukola okola ki okimanyi, era balage nti osobola okuwangula. Ffe twavuddeyo ne tugamba nti eri oyo yenna anaabawangudde oba nti kale enteekateeka zino ffe tuzisapootinze nti yenna anaabawangudde nga enteekateeka bwe zinaabeera, agenda kuweebwa olubaati lwa sola. Si lubaati lwokabula sisitimu yonna nga n'okugimuwayalinga tugimalirizo giwayalinga. Sisitimu eno egirako ebintu bingi, nti togiraba bulabinga eyaka n'olowooza nti kintu kitono nnyo. Kugirako bintu bingi nyiza obutabimenya naye nga tugenda muweerako amatala 15. Nti ne bw'onoobeera na lumuzi 2 afazaali aganaasigalawo n'ogateeka emmanju Agasembitooke. Omusezi tagenda kuyita ssaawa emu ey'olweggulo oleme mulaba. Kati so aba high energy ne tugamba nti tumuwadde yenna gwe banaabasazeewo giwa, tumuwadde olubaati lwa sola oba solar system nga n'okugiwa yalinga ewedde akadde kamu mu emitwalo 7. Era ne bw'ogamba nti ozaagala mu kashi tomanya kisoboka. Bwe bazisala ensawo. Nazisuula bwezimugwako. Bani abagamba nti bazituwe mu kashi? Bonna bagambye nedda. Kale kye tujja tuli ba high energy electricals, tusangibwa Nansana ku kizimbe Nansana Business Center room number C9 ku mwaliyo ogwokusatu. Webalire ddala beba High Energy Electricals Limited. Bano bo bali mu by'amasannyalaze. Njagala ogendewa mukyala beautiful abamba muyita self contained mukoomugagga mukoomusama ye Sharon Mirembe ow'Ekwano Mutumbi, ye Senkulu owa CS School of Beauty, School of Deco, ate nga mu kaseera ke kamu ye wa CS Events. Bano bali mu byakutimba. Bw'obanga olina omukolo gwonna okutandikira ku graduation, oyinza okuba ng'oyagala ku surprisinga beautiful wo, oyinza okuba ng'ogenda kukola baby shower, waliwo gye bayita kwano shower, ng'olina gw'oyagala omusembeza amanye nti omwagala. Nagirabye wansi eri nga bagiyise love shower, ne banga nti mu Luganda ebeera kwano shower. Sharon Mirembe beba CS ennaku zino amazima amatuufu agali nti abaliko kizibu okulaba emikolo ejja Sunday oba ku Lwomukaaga emikolo gy'embaga nga temulimu mukolo gutimbiddwa ba CS School of Deco, ate nga emikolo gyabwe ne bootalabako kapande era omanya nti ogwo kirabika gwa CS, era nti era obbakwiranaga nti owange wandiddeko akasente nti akaawa nti akeegi nti otegedde otya. Balina ekyenjawulo mu ntimba yaabwe. Tukwaniriza. Kale sebo nange nsanyusa obbasanga mwenna abazze ba contestant tusanyusa obbalaba. Nze Sharon Mirembe, director wa CS. CS kinene, it's a company etimba ate ng'esomesa okutimba. Twagala okwebaza chance gye twafunye okuba nti tugenda kuba tuli kwabo abavujjirizi guno omwaka ate nga tusuubira tujja baako paka nga Mukama atwadde obulamu. Atwalonze omukyala, njagala nnyo abakyala okwekkiririzaamu. Era ndi so happy nti mu bonna abazze twafunyemu ababiri. Abakyala njagala tushininge because I believe we can. Abasajja baagala nnyo abakyala abakola. Baagala nnyo abakyala abalina akasente. Oyogera n'awulira ng'olinamu kasente, mukyala bw'amayinza okunjulira
when you have money muteesa n'omwami wo ne tugamba no katujje tukuwe skill gwe ng'omukyala tukuweyo ne capital atandika decoration when you have a little ng'olina skill ku mutwe gwo osobola otandika obulamu. So omukyala awangula number 2 tujja muwa ebyo, tujja muwa future, we call it a future because when you have a skill oba n'obulamu tukuwe n'emitwalo 3 at least ogulewo napkins otandika obulamu. So tuli part of you. Webale nnyo, webalire ddala. Mwongedde otuwa omuzinzi. Waliwo kampuni emu kuzenzikiriza. Bano baata amanyi gabwe gali mu construction. Amanyi gabwe okubeera mu construction kizibu nnyo okulaba focus nga tolabye Lwengo General Hardware. Lwengo General Hardware tugiwa obugalo obw'enjawulo. Tujongera obugalo bwa kajanja. Bano bandaga nti ensene okugiwangula sooka oveemu omululu gwa ssente. Tandikira mu buweereza, ssente zijja kukusanga. Lwengo General Hardware eri mu buweereza era ng'ekimu ku bye mbamanyiiko nti bo ennaku zino ebyenfuna byazibuwala. Olaba abantu bangi nga bazimba ebizimbe n'ogamba nti ono akikoza atya okuddusa ekizimbe mu mwezi gumu, enkola yakyuka. Genda mu Lwengo General Hardware, gulawo akawunti, funa akakadde kateekeyo. Togamba nti kaakino funa 5 gateekeyo. Bw'oweze bukadde 10 genda ng'okutene mu nsawo obabuuze seminti wa mmekoyo, mumpe obusawaana ingini wagambye tuyagala n'emitayimenti mumpe wa 16 nga ssente zo gye ziri. Balina buli ekizimbisibwa naye nga bajja kwongera ate okutunnyonnyola. Naye nga kyenjagala obbagamba essomero lya Hillview Academy Matanga ebizimbisibwa byonna bye baakozesezza babijje ku Lwengo General Hardware. Musobola okumanya kikitegeeza hardware okusupplying essomero eri worth millions and millions of money nti the government worth $1 billion Uganda shillings. Bayinza okubamenya bano babbanko bamanyi. Nja kusaba manager wa Lwengo General Hardware atonoono yatuwagukako buwaguzi mumujjukira. Bamunzibako takyampulira ensimbi ze bamusasula mpitirivu. Mulongo 2 yali mu Lugonvizi show naye Lwengo General Hardware neemutwala kati ye manager akwata Bukadde na Bukadde 2 tukwaniriza. Nange okusanyuka nnyo okubasanga bannange naye tata seewaggula. Okyampulira watendeka bulungi ssebo. Bannange nsanyuse nnyo okubeera wano olwaleero. Sseddugge ne bannadugge ate era n'ensimye okuddamu okubalaba. Bannange mboozayoza mugenda kukikuba yenjogera eriko. Bannadugge nze ndi mabega wammwe naye ng'aba Lwengo General Hardware twesiimye okubanga guno omulundi tuzateera tukwasize wamu. Muzeeyi Lugonvu, Muzeeyi Charles yantumye nkugambe nti gwe buli nteekateeka gy'oyina tukubirengako obukubizi ffe tujjanga kuyimirira naawe. Omukulu yabyogedde kye twasobodde okuleeta obula si kyekyokka kyokka tukyayina bingi. Si we tukomye taata awo si we tukomye tukyasobolera okuleeta tugenda kuddamu era tulabe entambula nga weenebera wonna wonna woosikattiddemu tukubireko obukubiza akasimu. Ate era nga mwenna abali eyo mbeebaza abeesize Lwengo General Hardware abaseevinga naffe bannange mbeebaza abatwesigisiza ssente zammwe abazze ne mutuwa ku ssente mwebali nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo naffe weetuli okubaweereza paka Mukama nga ye mubeezi waffe. Tweyanzege mu bulamu bw'ensi eno teweetaaga kuba na ssente, weetaaga abantu abasobola okubeerawo nga bagamba ogambye ogenda Kampala nti oyinamu amafuta nti nnina, oyinamu ez'okulya nti siina nti kwataawo. Mwami Charles munneebalize babeerawo nga bagamba nti buli w'ogamba nti wano nze wendi kyonna kye neetaaga kye bampa. Oyinayo omuntu omu yekka otera okulimba abantu nti phone book yajjula. Mwabo abajjuza phone book mulimu omuntu oyo asobola okutambula nawe mu buli lugendo oba oyina bakubira nga bakubikira ne zi baby shower n'embaga. Njagala kwebaza bakatukyaza ova otya ebweru eggwanga n'otayitako ku Malakai Ecology. Malakai Ecology kafo ka mulembe, balina ebisulo,
bava ku biri bibawozanga simanyi nasuze mu Tiger nasuze mu Leopard nasuze mu Tanzania simanya kebera 10-14 osula mu cottage yiyo oweka nebo bango ina family bakusuza weka twabadde tufuna ekyemisana wana bana bagandi gwe inonga nakoma dobbiri yako kunzi wabiri yawa nange wa massive bisangangako naye buli kyewetaago jja kisanga ku Malakai Ecology beba mu kubatambudde naffe era bewaddeyo okutambula naffe mukyala Janet n'omukulu ye omwami yani Andreas oyo munansi ogwange lya German loza muwulira abantu betambula nabo bagendaga mwami Lugonvu njagala genda German njikoze nti asoko yigolu German naye nga tusobodde kubeera ne manager waffe Angela yagenda okubanga atuwayo akagambo kamu bubiri ate tulabe tugenda okutandikira niyanza nnyo sibo niyanzege nsooka okwebaza Lugonvu show mutukoze bulungi nnyo era buli omu wa Malakai buli wakulaba ng'ozze agamba Sseddugge azze wakola erinnya ssebo amina kati wafuuka Sseddugge wa Malakai Ecology abaana bakwagala nnyo era baagala nnyo okulaba show yo so nsooka okwebaza mwenna abavujjirizi mwebale nnyo kubanga mwegasse kwezina empaka ennungi ez'amagezi ezizibula oba ezibukula obwongo so nzikiriza nti muli b'amaanyi n'okkirawo era mugenda kuwangula so nga ffe Malakai Ecology tusanyusa nnyo kubanga muli part of us era mugenda kuba musulanga abalangira n'abambejja mu kifo kyaffe kino eno kifo kirungi ebisulo birungi onaatuuka mu rumu yaffe ojja gamba sigenda kuvaawo era ojja kwagala okukomawo tojja kukomangaawo so tusiimye nnyo tusiimye ddala era mugenda kunyumirwa mugenda kulya emmere ennungi ey'enjawulo ngeri special ng'evudde ku Malakai Ecology era Mukama Katonda abampeera omukisa temuvanga okwo tujja kusigala tutambula ffenna paka kubanga twagala nnyo Lugonvu show etukola bulungi show y'amagezi nnyo nganze personally actually njagala nnyo enkola bulungi sebo nkusiima nnyo taata nange ne kama kumpeera omukisa era kwongera amagezi obulamu bukyuse taata wagule y'okutaano nakoma ku yaakuna eno y'omukyala kati gano ge mazima nze ndi mukozi wa Lugamba olunaku lwe namusanga ng'avuga Prado ng'ali mu lyati embuzo wange obadde ogamba otya mwami Lugonvu y'omu ku bawala abato be tulina abagagga mu Uganda naye y'omu ku bakyala oba abawala abali hambo osanga olinga ekyobugagga kyalina bagiyita iPhone naye nga takyabuuza n'ab'ekika mukyala Angela njagala kwebaza gonna amagezi gago era nkusiima nnyo yongera okwo amina Sharon tulina omuvala gwaffe gamba nti tubeere bakakamu mukolekye tubeere bakakamu ensi etugondere mu bulamu bw'ensi eno kulembezanga bukakamu oyagala okufuna emirembe mu bulamu bw'ensi eno buli kyolina si kikyo Mukama ye yakikuwadde buli lwe ndabye abantu abavudde waggulu ne bagwa nzikiriza nti tewali munene oli munene wa leero sabanga Mukama akufuula omunene w'olubeerera ekyo jja kituukako ng'otegedde nti buli kyoli okirirwa Katonda Focus Construction be batasobodde kutwegattako olwaleero naye nga bano tewali atabamanyi Focus Construction ate yebadde eri emabega w'okuzimba Hillview Academy Matanga Focus Construction bano bazimba okuvira ddala ku kizimbe ekitandika paka ku bizimbe ebitutumufu eri okujjako Hillview Academy Matanga nagibannyonnyodde eyo sikyasobola giddamu era gwe erinda bulinzi ku Lugonvu show ne ku mikutu egy'enjawulo nga batutegeeza okuwandiisa abayizi ebintu bitambule bulungi mu kaseera kano ladies and gentlemen munzikirize nsooke mbanjulire amannya g'aba Sseddugge 2022 era wano buli aliwo muwanguzi buli ali mu Sseddugge w'omwaka guno okyali muwanguzi tonnaba kubanga ovaamu wabula omutwe gwo gwe gugenda okweyimirira naggambye twabadde abantu 62 naye olw'amaanyi ga Hajabusi mwogerere n'agamba nti apaana nja kutandika ne muganda wange Makumbi Vincent wali aviridde Kyengera yamaze dde okuba ng'akiika mu mbuga ya Sseddugge 2022 njagala okwaniriza muganda wange Kiguli Ivan avudde Nansana oyo Sseddugge omulundi ogwokubiri era amaanyi mangi bino byonna bye tulimu tetumutiisatiisa abimanyi amanyi bwe bitambula
Njagala okwebaza n'okwaniriza mugana wange Kalyemenya Douglas avudde Sseguku Katale. Tukwaniriza era tukwagaliza buwanguzi. Njagala okwaniriza mugana wange Musasizi Emmanuel Mutagala avudde Masajja. Masajja luddawa Kibira eyanze nasulanga kundi kutamadda. Nyumba yalinga yesatu naye ng'egaana. Nga zigaana. Musajja yanteegako ku mukaaga gwa kinaga nti nkumanyi. Odda munaana kigeno kya kukulina n'alyoka aliiraawo enniimu. Ajabu agamba nti ebyo nsanga nga biyise. Tuvudde wala. Njagala kwebaza mugana wange n'okwaniriza Sempija Patrick avudde Mutundwe. Tukwaniriza. Njagala okwaniriza kojja wange ono ye Matovu Ibrahim avudde Kikoni. Tukwaniriza. Njagala okwebaza Zagabe Amil avudde Nansana Wamala. Tukwaniriza mu mbuga ya Sseddugge. Nabukeera bangabi oyo abeera maama wange ali luddawa. Oyo no maama wange Nabukeera Leste nandikubiddwa obubonero naye ono ye yaseetinze. Naye ali mu mbuga ya Sseddugge omulongo Nabayunga Betty. Beddira ki bannabayunga? Oli maama wange kakati ani analekera munne? Oli wansiita oba wansamba? Ensiita nga bagyegaana nnyo gwamanya ebyekika. Abo nno bonna bamaama bange. Oli ye Leste ono ye Betty ate ye avudde Lubaga naye Lubaga ne Kasubi tobyawula. Njagala kwebaza omulongo Waswa Richard Kadumia. Ndyogedde bulungi. Weebale nnyo weebalire ddala. Njagala okwebaza n'okwaniriza mugana wange Kalungi Faizo avudde Kawempe. Yaliwa yasobodde kutwegattako kale tunaalaba. Njagala kwebaza Mugisha Patrick avudde Najeera. Mwami Mugisha Patrick. Mwami Mugisha ganigano mbabuulira ba Sseddugge. Namulozaako mpozi nga yafuluka. Naye mumanyi. Bagabe Po avudde Nateete. Webale nnyo. Njagala kwaniriza Muwonge Julius avudde Bulenga. Oyo abeera kojja wange nno awedde emirimu. Njagala kwebaza n'okwaniriza Kabuka Robert avudde Kawala. Kawala nga bangi mwavudde mu famire emu. Njagala kwebaza mugana wange Lubowa Brian ono ye avudde Kyengera tuva kulimu. Oyo ye avudde Kyengera. Njagala kwebaza kojja wange Lubega Charles avudde Zana. Naye engabi nnyingi. Enkima teriimu. Temuli nkima. Mwali Mukasa Kabuka. Oli nkima ki? Eyaba Nasali. Eyabasali. Eyabasali yawukana ku yaffe. Kale njagala kwebaza Mukasa Martin avudde Nsangi. Tukwaniriza abo bavunkanyi bafa olunaku olwaliro mu mbuga ya Sseddugge 2022. Naye nga mu kaseera kano ladies and gentlemen ewatali kuwannaanya bangi bajja kwebuuza ebibuuzo ebibuuzibwa Luganda bya nnono. Mugenda tubuuza bika Kabaka kye yasooka oba Hajabu simwogerere nga tuteekateeka okulipaganya omanyani agenda okukwataganya ani. Hajabu simwogerere wano wagenda okutuluŋŋamiza bibuuzo kika ki ebigenda okukwatibwa nga ne muwala wange Mbabazi Lilian agenda kuba wali mu kwasaganya erinnya litusoma nga aliwandiika ne linnaalyo nga tumanya nti eyo seeti ewedde. Nja kusaba Hajabu simwogerere osooka abantu baffe baluŋŋamye ebibuuzo by'ekyapa ky'ettaka tulabe afuluma nga bukyali. Neyanzeege kakati ebigambo birabika bitandise okukaluba. Lubuto kyoto alusenyera enku yakoowa. Kakati awo nkutegeera abantu batandise ebirowoozo okubeera nga bigabanyiziddwamu. Akageri
Malakai kekoze enteekateeka eyo. Nange sigenda kulwa kubanga nnyinza okuba nga njogera naye nga bagamba nti ajoboja ki ng'ebyokulya byatuuse dda. Mu bufunze obw'ekika ekya waggulu, buno bwongo, kuvunkana kwa bwongo. Ebibuuzo tubijja wangi? Awo wennyini wooli waliwo ebibuuzo, mu kkubo mwe wayise waliwo ebibuuzo, amawulire gawulidde eggulo galimu ebibuuzo, omupiira gwa World Cup gulimu ebibuuzo, n'enjogera erimu ebibuuzo, n'okukokya kulimu ebibuuzo, obulipo bulimu ebibuuzo. N'olwekyo gwe weetikke mutwe gwo, gwe ugenda okweyimirira, naye nga tulina obukakafu obulaga nti Sseddugge ayina obusobozi obwanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa. Tetugenda bijja mu ggulu, tetugenda bijja Buwarabu, tetugenda bijja Italy ewa paapa, nedda. Tugenda bijja mummwe mwennyini embeera gye muwangaaliramu. Naawe ogw'ekibuuzo ogambe nti nabaddeko ki? Ogw'ekibuuzo ogambe nti oba ekiyenje ekyasaze nga nfuluma awaka kyekyanjizeeko obwongo obwanukula ebibuuzo bino, gw'onoomanya kyoneenenya. Naye nga ebibuuzo birimu ab'ekinyanyimbe kye bagamba nti amid stars, biri muffe wakati environment gye tuwangaaliramu mwe mugenda okuva ebibuuzo ebyo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Tweyanzege. Tujja kusaba Mbabazi Lilian atuweereze ekikapu mwe tugenda okulippaganya. Tuyina ensonga bbiri, mwagala mwerippaganye oba tubalippaganye? Mwerippaganye. Bwe mubanga mwagala mwerippaganye, baani abagamba nti mwerippaganye? Baani abagamba nti tubalippaganye? Bwe batyo basabye tubalippaganye. Naye olw'okuba nti ffe bateesiteesi, nze ne Hajabu simwogerere, tetugenda kukola mulimo gwonna. Tujja kusaba balina amasimu tugasse mu silent. Tetugenda kukola mulimo gwonna gwa kubalippaganya. Abavujjirizi kabakola ogwo. N'olwekyo buli muntu ali wano erinnya lye mweriri wangi, naye okujjako nga yabadde Matovu, ani atabaddewo? Okujjako nga Kalungi atuuse, naye oyo anaakwatagana ne Kalungi bw'abanga Kalungi tatuuse, kubanga ku mutendera guno twagambye tutwala bameka. Tujjako atya? Oyo akwataganye ne Kalungi aba ayiseewo butereevu. Kaakati ngenda kubawaayo seconds 20 afukamire, ayimirire, akwata ku maaso akwate ku maaso, osabe obeere nga gwe tulipaganyiza ne Kalungi, kubanga kitegeeza oba oyiseewo butereevu singa tajja, kubanga tulina wiiki eno yonna ne wiiki ejja. Nja kusaba nga tubala abantu baffe. Malakai Ecology ejja kukwatamu akalulu kamu, Lwengo General Hardware naye ekwatemu akalulu kamu. Tujja kusaba Malakai Ecology etubuulire erinnya ly'oyo gwalonzeemu. Muwonge Julius weetaaga okumanya gw'ogenda okuvunkana naye. Nja kusaba Lwengo General Hardware batubuulire gwe balonze. Nonze Kabuuka Robert akwataganye ne Muwonge Julius. Mwewulira nga mwesobola. Kaakati nja kusaba Lwengo General Hardware ng'emaliriza CS School of Deco egenda kulondamu, ate tujje mu High Energy Electricals nayo erondemu. CS egenda tubuulira gweronze. Kansooka ennyenyeemu Babazi ayinza okuba alina gwe yatadde ku ngulu gwateze. CS alonzani? Zagabe Amil weetaaga okumanya gw'ogenda okuvunkana naye.
sigala ng'oyimiridde. Nze nonze Kalungi Faizo. Kalungi Faizo aliwa? Hey! Hey! Zagabe Amil. Tojja kuyitira waawo. Omulogo wa akola. Tujja kubuuzaayo ebibuuzo bisatu nga byo tosobola bigwa. Bw'obigwa naawe ogenda ne munno. Tubimubuuze kati aveewo. Tulindeko. Kale. Kalungi ayinza okutuuka. Kalungi ayinza okutuuka. Kale. Aha. Abantu laba ku Lugonvizi Show abali mu mawanga ag'ebweru twongera okubanga tubeebaza ate bo batandise dde okubanga bawoomerwa baga nti ekinyusi nga kitandise mangu. Waliwo abanywanyi abali e Boston twagala okubanga tubeebaza. Baganda baffe abali Washington mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagenda mbanafe ababa Lubwama batubuulira nigo balonze. Maama Lubwama olunzaani nonze Kalyemmenya Douglas. Douglas ali luddawa. Douglas gwetaaga okumanya gogenda okuvunkana naye katugende tulabe. Wanji nonze Bagambe. Erinnya eddala yani? Bagambe Paulo. Bagambe Paulo yaliwa? Jimiriro ogenda okwateko munno mugalo muga nti nvira ku kyapa. Amugambye nti sikulabe Kampala. Kaka tugenda kukomawo. Bayinza okulondera mu ddala era nammwe mulondere mu ddala abalala. Mwami Lubwama ne mukyala Lubwama. Tandikire wo mukyala alonzaani. Lubowa Brian. Lubowa Brian oyina gwe weesunga nti singa banteeka noono. Aliwo oyo. Kale kakulabe. Akalulu kakusudde ku mukyala. Nabayunja Betty. Nabayunga Betty. Nabayunga Betty. Kakati awo oli wa ddembe naye Nabayunga ssebo ate tokomye kubanga ogenda kuvunkana na musajja. Okyalina okuvunkana okubanga gwasinze maama wange oli omulala okuloza ku kirabo. Kale ffe tulonze Kadumya Richard Waswa. Kadumya Richard Waswa agenda kubanga avunkana nani? Kadumya Richard Waswa tulinza okumanya ani gwagenda okuba ate nga vunkana naye olwaleero. Musasizi Emmanuel Mutaagala ow'e Masajja bwe bakwataganye ne Kadumya. Katulabe. Nze nkutte Makumbi Vincent. Makumbi Vincent. Naawe oyagala tavuganyangako. Katuwulire. Lubega Charles. Lubega Charles bakwataganye. Makumbi babeera bambogo. Bambogo abo. Era mukwatire mu ddala okuva side eyo. Nabukeera Reste gumukubye. Akwataganye nani? Akwataganye ne Ivan Kiguli. Ivan Kiguli. Ne Ivan Kiguli kakati tuwulire ate okuva side eno. Nyina Mugisha Patrick. Mugisha Patrick akwataganye nani? Nematovu Ibrahim. Mugisha Patrick ali Nematovu Ibrahim
kati abo baba nga bamaliriza katulabe omuteeko oguddako wasigaddeyo omuteeko gumu wangi Sempijja Patrick aline Mukasa Martin ne Mukasa Martin bwe kityo bwe kigenda okutambula n'olwekyo tujja kusaba omukyala Mbabazi Lilian atuleetera amannya g'abantu baffe nga bwe bagenda okwatagana tulabe bwe kigenda okuba bwe tumaliriza wano olw'empaka za Sseddugge 2022 tugenda kuba tuzitongoza mu butongole era nga tuzimaliriza okuziggulawo tulabe nga tutandika ng'ennaku z'omwezi 4 zijja kutandika okulagibwa ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa Desemba mugenda kutambula bwe muti era ndowooza nga bwe gali mu layini z'ennaku zibajja okutambulirako Muwonge Julius gwajja okusooka mu lwokano ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa Desemba ojja kubeera ne Kabuuka Robert Zagabe Amil kozi gwe wagize bugizi oti tukyamulinda gwokyali ku sita kalungi Faizo bw'anajja ku lasti wali onaddamu n'omuwulira kali emenya Douglas ojja kubeera ne bagambe Paulo ku lunaku olw'okubiri ng'ennaku z'omwezi 5 Lubowa Brian ojja kubeera ne Nabayunga Betty ku lunaku olw'okusatu Kadumya Richard Waswa ojja kubeera ne Musasizi Emmanuel ku lunaku olw'okuna Makumbi Vincent ojja kubeera ne Lubega Charles ku lunaku olw'okutaano Nabukeera Reste ojja kubeera ne Ivan Kiguli ku lunaku olwa bbalaza olwa wiiki enaddako Mugisha Patrick ajja kubeera ne Matovu Ibrahim ku lunaku olw'okubiri Sempijja Patrick ajja kubeera ne Mukasa Martin ku lunaku olw'okusatu Zagabe Amil kalungi Faizo bw'anaabanga alabise kubanga abaddewoko bw'anaabanga akomyewo ng'ekidumusi kimutadde mujja kukwatagana ku lunaku olw'okuna olwo ku lw'okutaano tujja kuba tulangirira n'okukwata obululu obw'abo n'ababayiseewo ogenda ku rawunda eddako kyokka singa kalungi talabikeko kitegeeza nti Zagabe ajja kuba yeegasse butereevu ku bantu 8 abanamaze okusunsulwa waliwo abuuza Tano nze nzibaza obubi njagadde omwaka gugweko ndooza mangu naye kati ku Mande esooka mwezi ogwa Desemba nga 5 neyanza nno amanyani Paulo bagambe singa yakwataganye ne Faizo nkuwadde obubonero 3 obwa Sseddugge bw'ojja okutandika nabo era buno okubufuna ennyumba ya Sseddugge sayidi eyo ejja kumala kukkiriza nti ekukkiriza ogisooke n'obubonero 3 ng'ogiri mu maaso abagamba nti abutwale baganye mbadde mbuku okujjako nga Hajabu Simwogerere alina kyayagala okusooka oba okwongera okuttaanya naye bwekityo bwe kigenda okutambula tweyanzanye tweyanzeege neyanzeege kakadde kya misana era kye tugendamu naye mu bufunze obw'ekika ekya waggulu amateeka tugenda okutambulira nga tuli mu muzannyo guno ogw'obwongo mangi naye mu bufunze gali bwe gati buli kibuuzo kyotta mu bulambulukufu bwakyo ofuna obwa Sseddugge 3 ekibuuzo tekirimu kutta aganaaga akituuse takituuse abuzeemu tabuzeemu okitta mu bulambulukufu bwakyo singa kikulema munno gw'oli naye waddembe okwerondera obubonero obwo bufe ttogge bw'ozannyiramu era bw'aba alonze afuna akabonero kamu akadde akaweebwa munno okutta ekibuuzo kye kamulekere
tomubakira tomulaba mu kamwa muleke akadde ke kakole ki kagweko okutwagga okunyiiga ebitaliiyo okuboggoka okutunula ng'omu byatunula mu kaleega tebikkirizibwa mu nnyumba ya Sseddugge. Okusalawo kw'ennyumba ya Sseddugge kwa nkomeredde tekuwakanyizibwa. N'ebirala tujja kgenda nga tubigwa mu buufu ng'omuzannyo gugutambula. Munyumirwe Sseddugge 2022. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okwongera okwebaza abavugirizi baffe Heruvya Academy Matanga somero lya primary. Njagala okwebaza bannaffe aba Wandege Imaging Center, Balubwama Local Agro Business Enterprises Limited, High Energy Electricals, CS School of Deco, Focus Construction, Malakai Ecology, Lwengo General Hardware, ne tiimu yonna abalabi abawuliriza n'abaagaliza Lugonvizi Show ebirungi. Sseddugge 2022 akuddwawo era tujja kutandikanga ku ssaawa 3 ez'ekiro ku Lugonvizi Show ku Facebook ne ku YouTube. Tujja kubeeranga ffenna n'olwekyo tujja kubaagaliza ebirungi ebyerere. Tubaagaliza buwanguzi. Sseddugge 2022 tumuguddewo. Sseddugge wa leero bw'atyo bw'alabise tukimanyi osigadde weenuguuna naye n'enkya mu kyo amaaso n'amatu byonna ku Lugonvuzi Show. Sseddugge kyapa kya ttaka. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Bendake Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga ya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Eyo yebadde program Lugonvuzi Show. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Bendake Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu